Mwasuze mutya. Twasuze bulungi ate gwe. Mwasuze bulungi nange. Kale bina chiri chirungi. Kadina kuzanya akazanyo bakayita most likely. Most likely. Okay. Kategedde. Most likely to die tomorrow. Kakati inakutandika kali ize ani ali most likely okutajja ku mulimu encha akantu lwaki katandikidde munzo ani ali most likely okuleta emmere mu studio. Ani ali most byobuuza bigenda tugobya bugobyati nchusemuka ani nati kali most likely kubikola most likely to be the funniest Amooti ate gwe Oppointed. Who is the most likely to be the funniest? Funniest. Okay. Who is most likely okuta answering a simu nga ali late? Ati Nakacwa gwe. Anyway, kala Akasembayo, who is most likely who is most likely to stay at the show forever? Natagenda kuvaawo. Wena kale nange kajagala mumpe akamwe akali most likely Akasembayo akafe. Is most likely ali most likely okukuta nnyo mukwano. Kukuta nnyo mukwano. Ani ali most likely okwebakira ku show nga tukola. Abadde nkera bidde ani ali most likely yes. Ani ali most likely okujja late ate ne yeebuzaabuza. Ani ali most likely okugaba ennyo ku ssente ku show. Mutikiriza Gaba ssente. Kugaba nnyo ssente. Nga nzibawa. Ani ali most likely and compare Akasembayo. Ani ali most likely making their fans so happy. They're so happy. Funniest. Oye. Kale bambi mwebale.